campaign egenda campaign eri mukwegeza kutta President Museveni. Campaign eri mukwegeza mu muzeeyi kumutuga kasita batandise. Alright, olunaku olwaleero nkugambye olutalo olwongedde okubeera nga lulagira ddala nti His Excellency Robert Kyagulanyi byaddala ebifo ebisinga yatandise dda kubeera nga abiwamba. Olabira ddala nti nno omu ku bakulira mobilization mu NRM ng'akubira ddala side ku side ya Bobi Wine ng'agamba nti NRM campaign zaagala kubeera nga zita His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, kitegeeza kintu kinene nnyo. Video nyaga tugyetegereze bulungi ombulire endowooza yo mu comment section. Bano abasajja baatidde oba nedda naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaboseko gimpeleka like watana subscribing and nawe subscribing wegate ku mukutu gwaffe guno ogwa Wanda Boy UG. Kale katugendere mu chat ese olunaku olwaleero mukulu gw'emikola ku screen yo amanyikiddwa nga Trader era ng'ono mubannange mu NRM yakyasinze okubeera nga mobilizing ndala mu Buganda and Eastern region. Olaba tuuka ekiseera nakugamba kino ebyaddala campaign ziri mu kwegeza mu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ebyaddala abali mu State House sawa zineno bonna bali ku bunkenke. Waliwo nyinyi njagala mbabuulize mulowooza His Excellency Robert Kyagulanyi ebyaddala nasobola okubeera nga apulinga up numbers kubanga mwasobodde okubeera nga mulaba embalala yapulinze numbers ewantu mu Western Uganda gamba tekisobola olunaku olw'ejjo byamulabisiza naye ng'era numbers azirina. Njagala omulowooze mu comment section omala tuwulire ebyaddala bano abasajja banaasobola oba nedda. Campaign egenda campaign eri mukwegeza kutta President Museveni. Campaign eri mukwegeza mu muzeeyi kumutuga kasita batandise oleta ba students. Baba letako neri mu Northern Uganda. Ne bayita simanyi crisis meeting. Hey. Crisis meeting zisusse. Yes. Rachi, why don't they bring Namyalo on board? Ojja kubanga toyagala Namyalo. Naye ate mazima tokola kyakola. Ati obuzibu wano tugenda kwogera batugambe tukubira Namyalo kikono. Not that. Let them think as they want. Namazima gabeewo. Negano ge mazima. Muzayi tumuswaziza nnyo ekimala. Namyalo atuuka mu baggalaji. Mu bamalaya. N'akwata sipanda. N'atuuka mu bamalaya n'ayogera olulimi olw'abamalaya lwe baagala lwe bawulira. Kasooli juzi atudde ku kibuli n'atuuka mu b'emicomo. Ne boogera olulimi lwe lumu. Naye kati ye President Museveni talaba nti Namyalo like she's not anywhere. Kyenkugamba. Eno woofiisi Namyalo mwatuula woofiisi ya Museveni nga chairman. Era kati saa no chairman. Tuswala. Natasha. Kisusse. Tuswala. Kati at least abaana basokebwa bazze wakaba bajja uniform. Kulale. Jajja. President w'eggwanga kwali. Ne basimbya ba students line. Shame upon us. Nalabye ka kiripu abaana babadde bava kulale anti bagenze tebaagala. Bavuddeyo nga bayimba Bobby Muyero. Kyagulanyi. Hey, people power was like, what is happening? Can you imagine? Temuina mukoka ati matumu abakolera President Museveni rallies. Era mukoka ati abana babadde basomero ki? Mbale oba yiziti mbale eseso. Abana basomero lya Mbale mwebale nnyo mwebalire ddala n'olulala mukole bwe muti. Waliwo muzadde eyalopedde lead of opposition. Teri ya mulopedde oyo. Oyo yagala nnyo amawulire yeteeka nnyo mu butaala. Nodda Ssennyonyi mumanyi. Omumanyi kyenkana wa. Ssennyonyi mumanyi okuviira ddala ng'akyali ku mawulire ku NTV. Right, ebyo nga tubitadde ku mobile nkugambye kini mu NRM sawa zineno buli omu yeekuba ani yeekubye olunaku olwaleero. Njagala osooka olise Calvin Kayanja ageza okulagerera ddala nti n'ebyaddala NRM yo yamaze dda kubeera ng'egwa. Byebimu n'eri video gye ntandisiza ndowooza musobodde kubeera nga mubyerabirako kwatana subscribing. Abantu b'NRM oba ani yabaloga ku buwagizi bwe mulina bwonna era ne mwambaza ebyana by'amasomero. Uniform ze NRM bye bitalina mpisa. Kale wadde bibikakatako okubeera president wanaaba mu region naye ekyo kubambaza uniform kyatulabisizza nnyo. Kino temukiddangamu. Nammwe mwenna abagifudde ensonga laale ze NRM zijjula abaana b'amasomero. Ani yabagamba nti president bw'abaana abeera mu region waliwo omukozi wa gavumenti asigala ku mulimu okuleka abo abakola emirimu egitalinda. Naye president ye head of government institutions amasomero gonna aga government abasomesa balina okubeera president wali bawulire ku bigambo ebitukuvu. Mulyoka mutuleetera ebyana ebitalina mpisa byonna bitunula kwegadanga birikodinga aga video aga vole NRM. Mukimanyi nti government yebaweerera
President Museveni ye yateekawo enkola ye basobosesa okusoma. Bazadde lwammwe lwaki tebabatwala mu masomero aga private? President Museveni yabategeera n'abajuna mufune education muli mu kuvoola essaati ye NRM. You fools! Era singa nze yabadde Minister of Education eri essomero singa kkalu olwaleero. Ate njagala kubajjukiza mmwe mwenna abagifudde ensonga. Mukimanye nti temuvuganya na Katumba hoye. President Museveni agenda okujja muri Joni ajja n'ebitiibwa ebi. Nga presidential candidate ate nga president wa Republic of Uganda. Nga president w'eggwanga lino. Kibakakataka abasomesa n'abakozi ba gavumenti bonna okubeera president w'anaaba kubanga asobola okukola directive nga president. Abaana bano kubasembeza okumpi ne President Museveni w'anaaba mulaale. President Museveni abalage nti abaana bammwe basoma era bonna basome gyeri esomesa abantu abazadde abalemererwa okukola nammwe abazadde abataafuna mukisa gwa byansimbi kuva wa Katonda nti abaana bammwe abateerayo school fees basoma. Tekimukakatako kubayigiriza mpisa kwagala gavumenti yabateeka mu ssomero na kutegeera nti bazadde baabwe tebeesobola. Bamunoonya. Mwana mulenzi ono ansanyusizza Ampe Lawrence atandaze nti munna Uganda talina kyatya. NTV ebadde nsoma amawulire tubadde ku live ye kati abaana nga bakomenti gamugamba owaaye weeraba NTV nagamba mbiraba naye I am Ugandan agambye mbiraba biwogera mbiraba ngera ne sawundi ogiwulira tubadde ku live ye ng'abaana bamugamba owaaye ekiri ku NTV okiraba tabagamba mbiraba biwogera mbiraba bali mu kunsomako. Ne kati nkole kye ndi munna Uganda tekeddwa okwogera ekyo ekiruuma eggwanga ebiriwo okitegeera mwana mulenzi ono mwagadde alina omutima wallahi oyo munna Uganda omutuufu. Bamunoonya njogera ku mwana mulenzi ayitibwa Ampe Lawrence. Mwana mulenzi ono akola mu kitongole ky'amakomera. Olwaleero omwogezi w'ekitongole ky'amakomera avuddeyo n'agamba nti mwana mulenzi ono anoonyezebwa era beetaaga akwatibwe era bamuyisizzaako ekibaluwa naye nga musango ki ogumukwasa kuba naye munna Uganda newankubadde nga akolera gavumenti. Munna Uganda ateera muntu nga omuntu omulala era ebinyiga eggwanga naye biba bimunyiga kubanga bw'abanga akolera gavumenti nga ataakola mu kitongole ky'amakomera tekitegeeza nti buli kimu akifuna ayinza okuba nga akifuna naye ng'alumirirwa ensi ye ng'era bw'olaba Robert Kyagulanyi nti mugagga muvundu naye alumirirwa ensi ye. Mwana mulenzi ono ayitibwa Ampe Lawrence. Kigambibwa nti bw'otunuulira akawunti ye ne video zazze ng'akola alaga obutali bumativu bwe ne gavumenti ye oba gy'akolera okubanga ebintu byekola amazima truth byajja ayogera ku akawunti ye ng'era agezaako kutuusa obubaka eri abo bekikwatako babe nga bakyusaamu ku nkola oba ku nfuga gye bafugamu eggwanga na biki ebyetaagisa biki ebiganye. So mwana mulenzi ono aza akola videos ez'enjawulo kakati olwaleero abakulu bavuddeyo ne bagamba nti bamwetaaga era essaawa yonna baagala kumukwata bamutwale mu mbuga z'amateeka naye ngenda basaba ekintu kimu nga temunnabakukwata mwana mulenzi oyo musooke mukwate bajjeno bonna abazze balabika nga bakuba campaign ate nno bo bazze bakuba campaign naye nga bazikubira mu kulembeze wa ggwanga so nga kimenya mateeka omuntu ali yenna mu security y'eggwanga takkirizibwa naye bazze babikola bangi. Waliwo omukazi yakubira ono simanyi Kasolo nga mukubira campaign wewunye alina ku ddala lya waggulu nnyo yasooka kukolako ku parliament kati bamuzanduza mu bitulu byewa Masaka ne wabeerawo Jeno Mulamba ng'ali mukubira mwami Yoweri Kaguta Museveni. Temuvangayo kyogerako mwefudde ono omwogezi wa poliisi avayo n'agamba nti baafumisa omupiira gya poliisi ne bakuba abapoliisi naye nga talaga bujulizi ate nga kamera zaaliwo talina kyalaga nti kikino kye baakola naye bwe bakubya abantu wano ekiruhura aba NRM nga ne bakuba aba NUP yagambye kakati ebyo tewaliwo yavuddeyo kujja kuwaaba naye nga ate kamera zaabiraba ate era yabyogerako kakati era byebimu byebino nti abali mu security bonna bakolera omuntu omu so nga ffe bannayuganda omuntu yenna bayina kukolera ggwanga so si kolera muntu omu. Kati ono omwana bwe yavuddeyo n'ayogera Ampe Lawrence bwe yagambye nti ensonga biki ebiruma bannayuganda na biki ebitatambula bulungi beetaaga bikyusibwemu bavuddeyo baagala mukuba mu mbuga z'amateeka ate nga yabadde takuba campaign kuba mu videos zizaakola takuba campaign wabula ayogera ku ebintu ebiruma eggwanga ebintu naye bimutwaliramu n'emikwano gye ne baganda be ngaffe
so ne bannyina ne Uganda yonna naye bafudde bagamba bagala mukwata musooke mukwate bali bajjeno nga temukutte bajjeno ono omwana mwesonyiwe kubanga tugenda mulondola wonna waali era tulina omujjayo era ngenda saaba lawyer bonna simanyi oba kikkirizibwa lawyer nga si munnamagye naye mmanyi kikkirizibwa mu constitution ya Uganda kubanga ni wabanga munnamagye asigala muntu ngera omuntu omulala ngenda basaba mwenna mukole kyonna ekisoboka omwana ono asobole okubanga afune eddembere wadde akolera security ekitegeeza nti bw'aba akolera security nti yali bulungi ebyo Kyagulanyi byabagamba abakolera security ate si yekka ze bangi benjuganda baba security bangi nnyo omulimu gwakukola gwa public nfuna ba security bangi naye nga era owulira embeera gye balimu si nnungi Kyagulanyi avayo n'abagamba bannaye munkwasa obuyinza bonna bigenda kyuka bigenda kuva mugenda kubeera mu mbeera nnungi temugenda kuddamu kuddaawo okugamba nti ate ki mukuba abantu emiggo olw'okuba babasindisa okujja obbakuba muli bayala enjala ebaluma musula bubi abaana bamwe tebasoma bagobe school fees kyovola ebiseera biri emabega mwalabako omusirikale omu yali alina gwakuma oba yali alina mukuba amasasi naye nga comments agamba nti mutuyisa bubi abaana baffe babagoba ku masomero mwesebo tubavuga tubazeno tubazeeri okitegeera nti ebintu bwe bityo temwagala abantu baveyo babyogereko so mwana mulenzi ono ampero Lawrence kitegeezebwa nti anoonyezebwa wabula bannayuganda mwenna ngenda basa salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 052 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno